okuva essula ya 31 okutuuka ku ya 35. Mukama n'agamba Musa nti laba mpisa erinnya Bezaleri omwana wa Uli omwana wa Kuuli ow'omu kika kya Yuda, era mujjuzizza omwoyo gwa Katonda mu magezi ne mu kutegeera ne mu kumanya ne mu buli ngeri ya kukola, okulowooza emirimu egy'amagezi, okukola ne zaabu ne ffeeza n'ekikomo, ne mu kusala amayinja ag'okussaamu ne mu kwola emiti, okukola mu buli ngeri ya kukola. Nange laba nteesewo wamu naye Okoliyaabu omwana wa Akisamaki ow'omu kika kya Ddaani, ne mu mitima gyabwe bonna abalina emitima egy'amagezi nkitaddemu amagezi bakole byonna bye nkulagidde: eweema ey'okusisinkanirangamo, n'essanduuko ey'obujulirwa, n'entebe ey'okusaasira egiriko, n'ebintu byonna eby'omu weema, n'emmeeza n'ebintu byayo, n'ekikondo ekirungi n'ebintu byakyo byonna, n'ekyoto eky'okwoterezangako, n'ekyoto eky'okwokerangako n'ebintu byakyo byonna, n'ekinaabirwangamu n'entobo yakyo, n'ebyambalo ebikolebbwa obulungi, n'ebyambalo ebitukuvu ebya Alooni kabona, n'ebyambalo eby'abaana be okuweerereza mu bwakabona, n'amafuta ag'okufukibwangako, n'ekyokwoteza eky'ebyakaloosa ebiwomerevu eky'awatukuvu, nga byonna bye nkulagidde bwe balikola bwe batyo. Mukama n'agamba Musa nti era buulira abaana ba Isirayiri nti mazima mukwatanga ssabbiiti zange, kubanga ke kabonero wakati wange nammwe mu mirembe gyammwe gyonna, mulyoke mumanye nga nze Mukama abatukuza. Kye munaavanga mukwata ssabbiiti, kubanga lwe lutukuvu gye muli, buli anaalusobyanga taalemenga kuttibwa, kubanga buli anaalukolerangako emirimu gyonna omwoyo ogwo gunaazikirizibwanga mu bantu be. Ennaku 6 emirimu gikolebwenga, naye ku lunaku olw'omusanvu wanaabangawo ssabbiiti olw'okuwummula okutukuvu eri Mukama. Buli anaakoleranga emirimu gyonna ku ssabbiiti taalemenga kuttibwa. Abaana ba Isirayiri kye banaavanga bakwata ssabbiiti, okwekuumanga ssabbiiti mu mirembe gyabwe gyonna, okuba endagaano etaliggwaawo. Ke kabonero wakati wange n'abaana ba Isirayiri ennaku zonna, kubanga mu nnaku 6 Mukama yakola eggulu n'ensi, ne ku lunaku olw'omusanvu n'awummula n'aweera. Bwe yamala okwogera naye ku lusozi Sinaayi, n'awa Musa ebipande 2 eby'obujulirwa, ebipande eby'amayinja ebyawandiikibwako n'engalo ya Katonda. Okuva essula ya 32. Awo abantu bwe baalaba nga Musa aludde okukka okuva ku lusozi, ne bakuŋŋaana eri Alooni ne bamugamba nti golokoka otukolere bakatonda abanaatukulemberanga, kubanga Musa oyo ye yatujja mu nsi y'e Misiri, tetumanyi kyabadde. Alooni n'abagamba nti mumenye ku mpeta eza zaabu eziri mu matu g'abakazi bammwe n'ag'abaana bammwe ab'obulenzi n'ab'obuwala muzindeetere. Abantu bonna ne bamenya ku mpeta eza zaabu ezaali mu matu gaabwe ne bazireetera Alooni. N'agitoola mu ngalo zaabwe, n'agiwumba n'ekyuma ekisala, n'agifuula ennyana ensaanuuse, ne boogera nti bano be bakatonda bo gwe Isirayiri abaakujja mu nsi y'e Misiri. Alooni bwe yalaba n'azimba ekyoto mu maaso gaayo. Alooni n'alangirira n'ayogera nti enkya wanaabeera embaga eri Mukama. Ne bagolokoka enkya mu makya, ne bawaayo ebiweebwayo eby'okwokya, ne baleeta ebiweebwayo olw'emirembe. Abantu ne batuula okulya n'okunywa, ne bagolokoka okuzannya. Mukama n'agamba Musa nti kubanga abantu bo be wajja mu nsi y'e Misiri beeyonoonyesezza, bakyamye mangu ne bava mu kkubo lye nabalagira, beekoledde ennyana ensaanuuse ne bagisinza, ne bagiwa ssaddaaka, ne boogera nti bano be bakatonda bo gwe Isirayiri abaakujja mu nsi y'e Misiri. Mukama n'agamba Musa nti abantu bano era laba be bantu abalina ensingo enkakanyavu. Kale kaakano ndeka obusungu bwange bwake nnyo ku bo, era mbazikirize, era ndikufuula ggwe eggwanga eddene. Musa ne yeegayirira Mukama Katonda we n'ayogera nti Mukama, kiki ekyasiza ennyo obusungu bwo ku bantu bo be wajja mu nsi y'e Misiri n'amaanyi amangi n'omukono gw'obuyinza? Lwaki okwogeza Abamisiri nti yabagiramu obubi, okubattira ku nsozi n'okubasikiriza okuva mu maaso g'ensi? Oleke obusungu bwo obukambwe
ojjulukuke oleke obubi obwo eri abantu bo. Ojjukire Ibulayimu, Isaaka ne Isirayiri, abaweereza abo be weerayiririra wekka n'obagamba nti ndyongera ezzadde lyammwe ng'emmunyeenye ez'omu ggulu, n'ensi eyo yonna gye njogeddeko ndigiwa ezzadde lyammwe, nabo baligisikira emirembe gyonna. Mukama n'ajjulukuka n'aleka obubi bw'abadde ayogedde okubakola abantu be. Musa n'akyuka n'aserengeta okuva ku lusozi ng'alina ebipande bibiri eby'obujulirwa mu ngalo ze, ebipande ebyawandiikibwako ku njuyi zaabyo zombi, byawandiikibwako eruuyi n'eruuyi, n'ebipande byali mulimu gwa Katonda, n'okuwandiika kwali kuwandiika kwa Katonda okwayolebwa ku bipande. Yoswa bwe yawulira eddoboozi ly'abantu nga boogerera waggulu, n'agamba Musa nti waliwo eddoboozi ly'okulwana mu lusiisira, n'ayogera nti eryo si ddoboozi ly'abo aboogerera waggulu olw'okuwangula, so si ddoboozi ly'abo abakaaba olw'okugobebwa, naye eddoboozi ly'abo abayimba lyempulira. Awo olwatuuka bwe yasemberera olusiisira n'alyoka alaba ennyana n'abazina, obusungu bwa Musa ne bwaka nnyo, n'akasuka ebipande mu ngalo ze n'abimenyera wansi w'olusozi, n'atwala ennyana gye baali bakoze n'agyokya n'omuliro, n'agisekulasekula n'agimansira ku mazzi, n'aganywesaako abaana ba Isirayiri. Musa n'agamba Alooni nti abantu bano bakukola ki gwe n'okuleeta n'obaleetako okwonoona okunene? Alooni n'ayogera nti obusungu bwa mukama wange buleme okubuubuuka ennyo, gw'omanyi abantu bano nga bagoberera ddala obubi, kubanga baŋŋamba nti tukolere bakatonda abanaatukulemberanga, kubanga Musa oyo ye yatuggya mu nsi y'e Misiri tetumanyi kyabadde. Ne mbagamba nti buli alina zaabu yonna yonna bagimenyeko. Awo ne bagimpa ne ngiteeka mu muliro, n'ennyana eno n'evaamu. Awo Musa bwe yalaba ng'abantu bajeemye, kubanga Alooni yabajeemya okusekererwa abalabe baabwe, Musa n'alyoka ayimirira mu wankaaki w'olusiisira n'ayogera nti buli muntu ali ku lwa Mukama ajje gye ndi. Abaana bonna aba Leevi ne bakuŋŋaana gy'ali, n'abagamba nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti muteeke buli muntu ekitala kye ku kisambi kye, muddiŋŋane mu miryango gyonna mu lusiisira lwonna, mutte buli muntu muganda we na buli muntu munne na buli muntu muliraanwa we. Ne bakola ng'ekigambo kya Musa, ne bafa ku bantu ku lunaku luli abasajja nga 3,000. Musa n'ayogera nti mwetukuze leero eri Mukama, newankubadde okulwana buli muntu n'omwana we era ne muganda we, alyoke abawe leero omukisa. Awo olwatuuka enkya, Musa n'agamba abantu nti mwayonoonye ekyonoono ekinene, ne kaakano n'alinnya eri Mukama, mpozzi n'akola ekinaatangirira olw'ekyonoono kyammwe. Musa n'addayo eri Mukama n'ayogera nti wo, abantu abo bayonoonye ekyonoono ekinene ne beekolera bakatonda aba zaabu. Naye kaakano bw'onoosonyiwa ekyonoono kyabwe, naye bw'otoobasonyiwe onsangule nze nkwegayiridde mu kitabo kyo kye wawandiika. Mukama n'agamba Musa nti buli eyanyonoonye nze, oyo gwe naasangula mu kitabo kyange. Ne kaakano genda otwale abantu mu kifo kye nakugambako. Laba, malayika wange anaakukulemberanga, era naye ku lunaku luli lwe ndiwalana, ndibawalanako ekibi kyabwe. Mukama n'abonyaabonya abantu kubanga baakola ennyana Alooni gye yakola. Okuva essula ya 33. Mukama n'agamba Musa nti mugende mulinye okuva wano, gwe n'abantu be wajja mu nsi y'e Misiri, muyingire mu nsi gye nalayira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo nga njogera nti ndigiwa ezzadde lyo. Era ndituma malayika mu maaso go, era ndigobamu Omukanani, Omwamoli, n'Omukiiti, n'Omuperizi, Omukiivi n'Omuyebuusi mu nsi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki, kubanga nze siririnnya wakati mu mmwe, kubanga oli ggwanga eririna ensingo enkakanyavu, nneme okukuzikiriza mu kkubo. Abantu bwe bawulira ebigambo ebyo ebibi ne banakuwala, ne wataba muntu ayambala eby'obuyonjo bye. Mukama n'agamba Musa nti gamba abaana ba Isirayiri nti muli ggwanga eririna ensingo enkakanyavu. Mbeera kulinnya wakati mu ggwe newankubadde akaseera akatono, nandikuzikiriza. Kale kaakano yambula eby'obuyonjo byo ndyoke ntegeere bwe nnaakukola. Abaana ba Isirayiri ne beeyambula eby'obuyonjo byabwe
okuva ku lusozi Kolebu n'okweyongerayo. Musa yatwala eweema n'agisimba ebweru w'olusiisira, walako n'olusiisira n'agiyita eweema ey'okusisinkanirangamo, era buli eyayonoonanga Mukama n'afulumanga n'agenda mu weema ey'okusisinkanirangamo eyali ebweru w'olusiisira. Era Musa bwe yafulumanga n'agendanga mu weema, abantu bonna ne bagolokokanga bayimirira buli muntu mu mulyango gw'eweema ye n'atunuulira Musa okutuusa bwe yamalanga okuyingira mu weema. Awo Musa bwe yayingiranga mu weema, empagi ey'ekire n'eka n'eyimirira ku mulyango gw'eweema. Mukama n'ayogera ne Musa, abantu bonna ne balaba empagi ey'ekire ng'eyimiridde ku mulyango gw'eweema. Abantu bonna ne bayimuka ne basinza buli muntu mu mulyango gw'eweema ye. Mukama n'ayogeranga ne Musa nga balabagana mu maaso ng'omuntu bw'ayogera ne mukwano gwe. N'addangayo mu lusiisira nate, naye omuweereza we Yoswa omwana wa Nuuni omuvubuka teyavanga mu weema. Musa n'agamba Mukama nti, laba, ondagira nti twala abantu bano n'otoŋŋanya kumanya gw'onootuma awamu nange, naye wayogera nti nkumanyi erinnya era walaba ekisa mu maaso gange. Kale kaakano nkwegayiridde, bwe mbanga nalaba ekisa mu maaso go, ondage amakubo go nkumanye, ndyoke ndabe ekisa mu maaso go, era lowooza ng'eggwanga lino bantu bo. N'ayogera nti, amaaso gange galigenda naawe, nange ndikuwa okuwummula. N'amugamba nti, amaaso go bwe gatagendenga nange, totutwala okuva wano, kubanga kiritegerebwa kitya nga nze nalaba ekisa mu maaso go, nze n'abantu bo. Si kye kiriva kitegerebwa kubanga ogenda naffe n'okwawulwa ne twawulibwa nze n'abantu bo mu bantu bonna abali mu maaso g'ensi. Mukama n'agamba Musa nti, era n'ekyo ky'oyogedde ndikikola, kubanga walaba ekisa mu maaso gange, nange nkumanyi erinnya. N'ayogera nti, nkwegayiridde ondage ekitiibwa kyo. N'ayogera nti, n'ayisa obulungi bwange bwonna mu maaso go, era n'atendera erinnya lya Mukama mu maaso go, era n'amukwatirwanga ekisa gwe n'akwatirwanga ekisa, era n'amusaasiranga gwe n'asaasiranga. N'ayogera nti, toyinza kundaba maaso, kubanga omuntu talindabako n'aba omulamu. Mukama n'ayogera nti, laba, waliwo ekifo ekiri okumpi nange, naawe onooyimirira ku jjinja, awo olunaatuuka ekitiibwa kyange bwe kinaabanga kiyita, n'akuteeka mu lwatika lw'omu jjinja, ne nkubikkako n'omukono gwange okutuusa bwe nnaabanga mpiseewo. Ne nziyako omukono gwange, naawe n'olaba amabega gange, naye amaaso gange tegaalabike. Okuva essula ya 34. Mukama n'agamba Musa nti, weebajjire ebipande bibiri eby'amayinja ebifaanana ng'eby'olubereberye, nange ndiwandiika ku bipande ebigambo ebyali ku bipande eby'olubereberye bye wamenya. Era enkya obe nga weeteeseteese olinnye enkya ku lusozi Sinaayi, weeragire okwo gye ndi ku ntikko y'olusozi, so tewaabe muntu alinnya naawe, so n'omuntu yenna aleme okulabikira ku lusozi lwonna, newankubadde endiga newankubadde ente bireme okulira mu maaso g'olusozi olwo. N'abajja ebipande bibiri ebifaanana ng'eby'olubereberye. Musa n'agolokoka enkya mu makya n'alinnya ku lusozi Sinaayi, Mukama nga bwe yamulagidde, n'atwala mu ngalo ze ebipande bibiri eby'amayinja. Mukama n'akkira mu kire n'ayimirira eyo wamu naye, n'atendera erinnya lya Mukama. Mukama n'ayita mu maaso ge n'atendera nti, Mukama, Mukama, Katonda ajjudde okusaasira era ow'ekisa, alwawo okusunguwala era alina okusaasira okungi n'amazima amangi. Ajjukira okusaasira eri abantu enkumi n'enkumi, asonyiwa obutali butuukirivu n'okwonoona n'ekibi, era atalimuggyako omusango n'akatono oyo aligubako. Awalana obutali butuukirivu bwa bakitaabwe ku baana baabwe ne ku baana b'abaana baabwe, ku mirembe egy'abannakasatwe n'egy'abannakana. Musa n'ayanguwa n'avunnamya omutwe n'asinza, n'ayogera nti, bwe mba kakano nga nalaba ekisa mu maaso go, ayi Mukama, Mukama atambulenga wakati mu ffe, nkwegayiridde, kubanga ly'eggwanga eririna ensingo enkakanyavu, era otusonyiwe obutali butuukirivu bwaffe n'okwonoona kwaffe, era otutwale okuba obusika bwo.
n'ayogera nti laba ndagaano endagaano mu maaso g'abantu bo bonna n'akolanga ebyamagero ebitakolebwanga mu nsi zonna newankubadde mu ggwanga lyonna n'abantu bonna b'olimu banaalabanga omulimu gwa Mukama kubanga kye ndikukoza kya ntiisa. Lowooza kino kye nkulagira leero. Laba ngoba mu maaso go Omwamoli n'Omukanani n'Omukiiti n'Omuperizi n'Omukiivi n'Omuyebuusi. Weekuume wekka tolagaananga ndagaano nabo abali mu nsi gy'ogenda, oleme okuba ng'ekyambika wakati mu ggwe. Naye mulimenyamenya ebyoto byabwe era mulyasayasa empagi zaabwe era mulitematema ba asera baabwe kubanga tosinzenga Katonda mulala yenna kubanga Mukama erinnya lye wa bujja ye Katonda ow'obujja. Tolagaananga ndagaano nabo abali mu nsi baleme okwenda nga bagoberera bakatonda baabwe ne babawa ssaddaaka bakatonda baabwe ne wabaawo akuyita n'olya ku ssaddaaka ye n'otwalira abaana bo abasajja ku bawala baabwe, abawala baabwe ne bayenda nga bagoberera bakatonda baabwe ne babayenza abaana bo nga bagoberera bakatonda baabwe. Teweekoleranga bakatonda abasaanuuse, oneekuumanga embaga ey'emigaati egitazimbulukuswa. Ennaku 7 onoolyanga emigaati egitazimbulukuswa nga bwe nakulagira mu kiseera ekyalagirwa mu mwezi Abibu, kubanga mu mwezi Abibu mwe waviira mu Misiri. Buli ekinaggulanga enda kyange n'ensolo zo zonna ennume eby'olubereberye eby'ente n'eby'endiga n'omwana omubereberye ogw'endogoyi onoomununulanga n'omwana gw'endiga, era bw'onoobanga toyagala kumununula onoomenyanga obulago bwayo. Onoonunulanga ababereberye bonna mu baana bo, so tewaabenga eyeeraga erinze nga taleese kintu. Ennaku 6 onookolerangamu emirimu, naye ku lunaku olw'omusanvu onoowummulanga. Mu nnaku ze balimirangamu ne mu nnaku ze bakungulirangamu onoowummulanga, era oneekuumanga embaga eya Ssabbiiti ye y'omwaka omubereberye ogw'eŋŋaano n'embaga ey'okutereka omwaka nga guweddeko. Emirundi 3 buli mwaka abasajja bo bonna baneeraganga mu maaso ga Mukama Katonda wa Isirayiri, kubanga ndigobamu amawanga mu maaso go n'engaziya ensalo zo, so tewaabenga muntu alyegomba ensi yo bw'onoogendanga okulabika mu maaso ga Mukama Katonda wo emirundi 3 buli mwaka. Towangayo musaayi gwa ssaddaaka yange wamu n'omugaati oguzimbulukuso newankubadde ssaddaaka ey'embaga ey'okuyitako tesigalangako okutuusa enkya. Ebyolubereberye eby'ensi yo ebisooka onoobireetanga mu nnyumba ya Mukama Katonda wo. Tofumbiranga omwana gw'embuzi mu mata ga nnyina waagwo. Mukama n'agamba Musa nti gwe wandiika ebigambo ebyo kubanga ebigambo ebyo nga bwe biri bwe ndagaanye bwe ntyo endagaano naawe ne Isirayiri. N'amala eyo wamu ne Mukama ennaku 40 emisana n'ekiro nga talya mmere so nga tanywa mazzi. N'awandiika ku bipande ebigambo eby'endagaano, amateeka 10. Awo olwatuuka Musa bwe yakka okuva ku lusozi Sinaayi, ebipande 2 eby'obujulirwa nga biri mu ngalo za Musa. Bwe yakka okuva ku lusozi, Musa n'atamanya ng'omubiri ogw'amaaso ge gumasaamasa olw'okwogera naye. Alooni n'abaana bonna aba Isirayiri bwe balaba Musa, laba omubiri ogw'amaaso ge ne gumasaamasa, ne batya okumusemberera. Musa n'abayita. Alooni n'abakulu bonna ab'ebika ne badda gy'ali. Musa n'ayogera nabo. Oluvannyuma abaana bonna aba Isirayiri ne basembera abalagira byonna Mukama by'ayogeredde naye ku lusozi Sinaayi. Musa bwe yamala okwogera nabo n'ateeka ekyokubikka ku maaso ge. Naye Musa bwe yayingiranga mu maaso ga Mukama okwogera naye n'aggyako ekyokubikka okutuusa lwe yafulumanga. N'afulumanga n'ayogera n'abaana ba Isirayiri bwe yalagirwanga. Abaana ba Isirayiri ne balaba amaaso ga Musa, omubiri ogw'amaaso ge nga gumasamasa. Musa n'azzanga ekyokubikka ku maaso ge okutuusa lwe yayingiranga okwogera naye. Okuva essula ya 35. Musa n'akuŋŋaanya ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri n'abagamba nti bino bye bigambo Mukama byalagidde mmwe okubikola. Ennaku 6 emirimu gikolerwengamu, naye ku lunaku olw'omusanvu wabenga olunaku olutukuvu gye muli, Ssabbiiti ey'okuwummula okutukuvu eri Mukama. Buli anaakolerangako omulimu gwonna anattibwanga.
temukumanga muliro gwonna mu nnyumba zammwe zonna ku lunaku olwa Ssabbiiti. Musa n'abuulira ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri nti kino kye kigambo Mukama ky'alagidde ng'ayogera nti mujje ku baana bammwe ekiweebwayo eri Mukama, buli alina omutima ogukkiriza akireete kye kiweebwayo ekya Mukama, zaabu ne ffeeza n'ekikomo ne kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu ne bafuta n'ebyoya by'embuzi n'amaliba g'endiga amanyiike amamyufu n'amaliba g'eŋŋonge n'omuti gwa siita n'amafuta g'ettabaaza n'ebyakaloosa eby'amafuta ag'okufukako n'ebyakaloosa eby'okunyokeza n'amayinja aga onuku n'amayinja ag'okutona okubeera ku kkanzu ne ku kyomukifuba. Era buli muntu mu mmwe alina omutima ogw'amagezi ajje akole byonna Mukama by'alagidde. Ennyumba, eweema yaayo n'ekyokugibikkako, ebikwaso byayo n'embaawo zaayo n'emiti gyayo n'empagi zaayo n'ebinnya byayo, essanduuko n'emisituliro gyayo, entebe ey'okusaasira n'eggigi eryawulamu, emmeeza n'emisituliro gyayo n'ebintu byayo byonna n'emigaati egy'okulaga, era n'ekikondo eky'ettabaaza n'ebintu byakyo n'ettabaaza zaakyo n'amafuta ag'ettabaaza n'ekyoto eky'okwoterezangako n'amafuta ag'okufukako n'obubaane obuwomerevu n'akatimba ak'oluggi olw'omu mulyango ogw'eweema, ekyoto eky'okwokerangako ekiweebwayo, era n'ekitindiro kyakyo eky'ekikomo, emisituliro gyakyo n'ebintu byakyo byonna, ekinaabirwamu n'entobo yakyo, ebitimbibwa eby'oluggya, empagi zaalwo n'ebinnya byazo, n'akatimba ak'oluggi olw'oluggya, enninga ez'eweema n'enninga ez'oluggya n'emiguwa gyabyo, n'ebyambalo ebikolebbwa obulungi eby'okuweererezangamu mu batukuvu, ebyambalo ebitukuvu ebya Alooni kabona n'ebyambalo eby'abaana be eby'okuweererezangamu mu bwakabona. Ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne bagenda ne bava mu maaso ga Musa, ne bajja buli muntu omutima gwe gwakubiriza era na buli muntu omwoyo gwe gwakkirizisa, ne baleeta ekiweebwayo ekya Mukama olw'omulimu ogw'eweema ey'okusisinkanirangamo n'olw'okuweereza kwayo kwonna n'olw'ebyambalo ebitukuvu. Ne bajja abasajja era n'abakazi bonna abaalina emitima egikkiriza, ne baleeta amapeesa n'empeta ez'omu matu n'eziriko obubonero n'amagemu, amakula gonna aga zaabu, buli muntu eyawa ekiweebwayo ekya zaabu eri Mukama, na buli muntu eyalabika ng'alina kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu ne bafuta ennungi n'ebyoya by'embuzi n'amaliba g'endiga amanyiike amamyufu n'amaliba g'eŋŋonge n'abireeta. Buli muntu eyawaayo ekiweebwayo ekya ffeeza n'ekikomo yaleeta ekiweebwayo ekya Mukama, na buli muntu eyalabika ng'alina omuti ogwa siita olw'omulimu gwonna ogw'okuweereza n'aguleeta. N'abakazi bonna abaalina emitima egy'amagezi ne balanga n'engalo zaabwe ne baleeta bye baalanga, kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu ne bafuta ennungi. N'abakazi bonna emitima gyabwe be gyakubiriza mu magezi ne balanga ebyoya by'embuzi. N'abakulu ne baleeta amayinja aga onuku n'ag'okutona okubeera ku kkanzu ne ku kyomukifuba, n'ebyakaloosa n'amafuta olw'ettabaaza n'olw'amafuta ag'okufukako n'olw'obubaane obuwomerevu. Abaana ba Isirayiri baleeta ekiweebwayo eky'emyoyo egy'eddembe eri Mukama, buli musajja n'omukazi emitima gyabwe be gyakkirizisa okuleetera omulimu gwonna Mukama gwe yalagira okukola mu mukono gwa Musa. Musa n'agamba abaana ba Isirayiri nti laba, Mukama ayise erinnya Bezaleeri omwana wa Uli omwana wa Kuuli ow'ekika kya Yuda, era amujjuzizza omwoyo gwa Katonda mu magezi, mu kutegeera ne mu kumanya ne mu buli ngeri y'okukola n'okuyiiya emirimu egy'amagezi n'okukola omulimu gwa zaabu n'ogwa ffeeza n'ogw'ekikomo n'ogw'okusala amayinja ag'okutona n'ogw'okwola emiti n'okukola buli ngeri ey'emirimu egy'amagezi. Era ateese mu mutima gwe okuyigiriza ye era ne Okoliyaabu omwana wa Akisamaaki ow'ekika kya Ddaani, abo abajjuziza emitima gyabwe amagezi okukola buli ngeri y'emirimu egy'omusazi w'amayinja n'egy'omukozi ow'amagezi n'egy'omudaaliza egya kaniki n'egy'olugoye olw'effulungu n'egy'olumyufu n'egya bafuta ennungi n'egy'omulusi egya bonna abakola emirimu gyonna n'abo abayiiya emirimu egy'amagezi.